teekaawo wali ekibuuzo kyange kale yalaba twesise nga mumwesise naye tebyokulabira mudalasa yako bitwalo ekyo musomo kino tabalira okugaala olina kukotaseya kati salamu kwaisema nti tuli amadagiti kijja kitwakimala nembaga tujja kutuusa ku nsonga tutegerezaali olwona kukolako okukola kati ekigambo amadagikiriza ekigambo ki amadagikiriza amanga bakikola lwaki natawabulimuka amadagigabirako omukugira kati ebantufuna ekikugasaaki nekikugasa nti allah takyakubanga esale era buli mugwesaasali simanya nkuja salaati hasi teyayingira nti atajjamufanana mutasala mufayo ekinziremu nti asante allah takimumanja wabula allah bwalibaaga empeera z'amasaaze wagaanamiriisa sagala unamuekikumi wabula wagaanamiriisa kunegeera mukeera kakiko kakati nemubigambo gatimamatu g'amasaaze ninga bimanyi mubigawo singa osoma muhadisi amanyisaaa ombaga yatugamba من لم يدع قول السوء والعمل به من لم يدع قول السوء والعمل به والعمل به ويجب ان يكون الصالح ويكون والعمل به لا نقول فليس من الله حاجه لان يدع طعامه وشرابه صيامه صحيحا وبصيغه غير مقبوله لأبدا اي لا يرى فيها وغير مقبوله بتجسد وما تسمى الشيطان يبقى مفهوما تسمى مسلم ومسلم لا يقول لا شيء إلى أن الشيطان يقول لا يقص وهذا صحيح هذا زمان موسى مدامسة ومن سارة واجب مكوي سارة تيجي كأنا مكوي سارة أنا سارة وأنا سارة مكوي سارة أفنى موت الله تبارك وتعالى بجد الإجزاء أبين يجيب وأقوم بينك normally أي من الإجزاء الإجزاء وقويت كورا والإثابة نوكفون إمبيرا دابا تملا وانو لابا يقام أنت يجتمعاني bisobola okwegatta kavuddeko bisobola okwegatta wayaftariqani ate bisobola okwawukana yali ategeeza ki amakulu omusaza n'afunako kitya ekyaki ekyokwetikkula kitya mpozi allah naaba nga takyamubanja swala eyo ate ithaba ate kumpeera nga taliiko yajitamiani bisobola okwegatta naaba nga yeetikudde allah takyamubanja kisiibe ekyo takyamubanja swala eyo takyamubanja hijja eyo nempeera nga kwali nze weneesungaawo era kyenjagaliza abasaza bonna abatannafa osale swala nga ntuufu ate nga allah agikkiriza obeere nga allah tekyakubanja ate nga ne kumpeera kwoli okoze hijja nga oli musazi wa birevu hijja yo ntuufu
era Allah tagenda kuzuukiriza mu bantu batakola hijja wabula ku mpeera y'abakola hijja. Mani yane nkikomezaawo olaba otya pa omusamo n'ogufuna gwabo ojja balaba guli gwasooka guli gwonna gwali kwekyo kyokka ate Allah tagikkiriza ate ntuufu ate Allah tagikkiriza. Waliwo nomanya yitibwa Ali Adam Ethiopia wallahi naye bwe yagamba ebigambo njabireta amaloboozi ge yagamba nti al isbaalu okweyesa yamnau qabuli sala kiremesa kiviirako Allah esala n'atagikkiriza. Nakino kibuuzo ono yasose bambi esebo alaikum salaam wa rahmatullah. Nakitegedde dda nakirabye dda nkiraba era essola ya Allah tagikkiriza ate butya nga imaamu waffe. Kale barakallahu fikum. Kakati waliwo abamanyi baffe abanene bye batunyonnyola kati byengere okunnyonnyola ebyo nga mbisimbula mu bigabo by'abamanyi abanene bye batunyonnyola abamanyi abanene nga mu kitabo kiyitibwa Sheikh Abdurrahman ibn Saad al-Shafiri. Erinnya lwaki ndyerabidde naye nga bwekisomamu oyiga bino bitya terijja bwe nalijjukira najaddibawo naye nga kitabo kirungi nnyo ku nsonga y'okukozesa yanyola amazambi ana mu bujjufu ku imaamu yanyola ku imaamu asala ebirevu akweyesa engoye oba anywa sigala oba ayina omuze yalaga emize ena guno sigenda guvunula kugenda tuwanvuya baguyita lahan. Nkijjukidde ekitabo kiyitibwa hukumu imaama hukumu imaama wa adhaani almujahiri bilmaasiya okulamula imaamu n'omwazinyi aboolesa amazambi. Kati mu bulaketi wanaateekawo amazambi ana n'ateekawo halqu lihya ng'okusala ebirevu wal isbal ng'okweyesa engoye attadkhin okunywa sigala wallahan. Kati bengenda okwanukula ngenda bisimbula mu kitabo ekyo nga bigamba bwe biti. Singa obeera mu kitundu w'oli nga tewali muzikiti gwonna gw'osobola kusaalirako okuggyako ogwo ogwana empozi ogwa imaamu asala ebirevu oba akweyesa oba anywa sigala saalira emabega we era esswalayo teyina mutawaana gwonna saalira emabega we olw'obukulu bwa jama. Wabula singa obeera mu kitundu nga waliwo omuzikiti omulala nga imaamu waagwo yabitegeera kisiraamu katugeze kale ng'okolera wali mu usafi nekitegeeza ki osobola okusalira ku guno osobola okusalira ku guli osobola okusalira ku guli osobola okusalira wakati ennuulu osobola okitegeera. Kati mu mbeera ekiri haramu ngambye ntya kiri haramu okuddira essalayo n'ogiteeka emabega wa munnakakikya essalayo giwanga ekitiibwa n'otaddeyo kusalira ku muzikiti ogwo. Ngezeza ku kyakuba nti okolera wali naye kitwala okubanga osula wali ng'osula wano waliwo omuzikiti na wano waliwo ebazinye subuhi oweno omusazi wa birevu kiri haramu okusalira ku guno essalayo giwa ekitiibwa simulira guno ne baguma gulimu ne tayrozi gulimu n'ebiwujjo ate guno nga gwasubi ate nga gutonya kiri haramu okusalira ku guno. Nsaba kikomyawo esebo. Alaikum salaam wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Che bibuzo bibiri soka ku hadithi yotumedde idha egamba nti idha abaqa al-abdu lam tukbalu salatuhu hatta yarji. Ekola ku mukyala ayawukanye ku bbaawe n'agenda akuba ekyeyo nga taweereddwa lukusa, era bbaawe bw'aba muwadde nti nkuwadde olukusa genda okuba ekyeyo, essola zo ziba zikkirizibwa. Ekyokubiri, okusaba kw'omuddu eri Allah we subhanahu wa ta'ala okukkiriza omulimu gwe ibaada kuba kusinza Allah. Omuddu ono bw'aba akweyesa sale ebirevu, omulimu gwonna gwakola tateekwa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala gukkiriza. Kitegeerekese bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tola ebibuzo nga bya mugaso. Wallahi ebibuzo byenakolya byonna bikulu nnyo. Lwakuba obudde buŋŋaanyo byanokola naye nga bikulu nnyo. Yene njagala mbasabe kale kanyanukule mufunda saba Allah kirize bitegerekeke. Kakati hadithi eri idha abaqa al-abidu, omuddu bwatoleka wa mukama we lam tuqbal lahu sala, Allah takiriza sala ze hatta yarji mpaka ngazeeyo. Etwaliramu omukyala eyanoba n'agenda akuba ekyeyo okwanukula nedda eri topic endala neno ndala kati onakuba ekyeyo mbaka gwe alimu eno eya ithnani, abantu babika bibiri. La tujawizu salatuhuma ruusahuma, essola zaabwe tezisuka mitwe gyabwe. Asooka yagamba abidun abiq, owokubiri yagamba nti wamraatun, n'omukyala yenna asati zawjaha yanobe wabbaawe hatta tarji, mpaka ngaakomyewo. Era nasoma hadithi eyo nze buli wengisoma nzijukira abakyala bagenda okuba ebyeyo, kubanga bangi ku bo baanoba bunobi maka ga babba baabwe. Nawulyako n'omukyala Sekesa Kamanje yamutusomesa, yamala yagoya ebintu bye n'atambula, bawe tamanyi kigenda mu maaso, amulekedde abaana. Yamala kutuuka kata n'akubira bawe nti tonnoonya nze ndi kata. Kyekiri ku bakyala abo bambi. Kisoboka okubanga yakamala emyaka 6 ekata, ali habe nnyo lwakyafuna sente mpitirivu asayininga mu dola, neyeerabira nti essola za myaka 6 Allah tazikkiriza. Awo n'okubanga ntuufu, essola ze ntuufu ne Allah tazikkiriza. Lwaki nkirumiriza? Siri amugamba alekeyo okusaala, kubanga obutasaala kikaafuwaza. Asaale naye nga Allah tazikiriza. Kitegeeza ki? Ziba ntuufu, Allah takyambanja swala eyo, wabula bw'aliba agaba empeera ng'agabira abasaaze empeera ku mukyalo eyo maniyane hatta tarji, paka ng'akomyewo. Ekirala kibadde kyekono katini nnyo. Kakati okusaba kw'omuddu sokola ebibuuzo by'abasaaze. Okusaba kw'omuddu kale akitegedde, akweyesa asala ebirevu, kati asadde sola Allah tagikkiriza. Ki ekimugaana? Olumala okusala asabe nti Allah akkiriza. Simanyi kati kyengenda okwanukula ekyo. Kakati wulira mu hadithi emu Imam Muslim yagifulumya, omubaka tusomesa bwati sallallahu alaihi wasallam, yasomesa ku rajul omusajja atala safar, yawanvuya olugendo, n'amwogerako ebigambo bingi nga biraga nti omusajja oyo ebimukwatako byonna biraga nti wasabira wonna Allah agenda mwanukula. Ash'atha akhbara, yamuddu yadahu ila sama, nasula n'emikono n'agitunuza waggulu nga bagamba nti ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Kati obo bonna mpisa za kusaba eziraga nti bw'okola bw'oti Allah ajja kwanukula. Byonna byeyogera nga biraga nti Allah ajja mwanukula. Kati mbaka naga nti wa makaluhu haram, ate Allah agenda okwetegereza omuddu asaba ng'ebyokulya bye bya haramu, wa mashrabuhu haramu, nga nebyayambadde wa mashrabuhu nebyanywa bya haramu. Wulira kino, eno hadithi seeka bagisomesa nnyo, naye sula yako seeka n'ogwo ateeka wano ssira ono bayitawo obuyisi watya, wa malbasuhu haramu, ate nebyayambadde bwekubuza nti ngaani gamba nga mukweyesa, kubanga byayambadde
byayambadde biri haramu ate nga zambi ddene. Abasaze balala abasinga obungi bamanyi amazambi abiri gokka, amazambi amanene bamanyi kulya mbizi na kunywa mwenge. Naye abamanyi bannabwina bawa bwina ekitiibwa nga Imaamu Nawawi mu kitabo ekiyitibwa Rawdatu Talibin ule bwe yayogera yatugamba nti faman qarafa kabira, omuntu namala akola ezambi eddene wala wahida kaliba erimu bwe riti ka halqi lihya ng'okusala ebirevu wa isbali thiyabi oba ng'okweyisa engoye fasaqa aba afuuse fasiku aba afuuse mwononefu wasaqata adalatuhu aba takyali muntu wabuvunaanyizibwa. Kikyolaba waawo kati hadithi nemukwata bambi ne bwasaba lwaki ompaka aga nti fahudhiya bilharam fa anna yustajabu lah. Kati Allah namwanukula atya esewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aseka ebibuuzo biri bisatu. Kibuuzo ekisooka ogambye nti swala ya mukweyesa Allah tajikkiriza kati batya ebantuufu naye Allah tajikkiriza kati ate swala y'omukyala atakweyesa yo eramulwa etya. Ekyokubiri mukweyesa ono singa nsaalira eswala ya jeneza aba nkubye empewo eswala eyo eri etya nga mukweyesa yali mu layini. Ekibuuzo ekyokusatu baganda baffe abatugambye nti enjiri ekkirizibwa enjiri ng'ate bawalimu era bagenda kukola marukazi esomesa bayibuli tunakola tutyo beewala. Yule siwauliza kantu kando kachimwe muni marukazi bagiguddewo siga nti bagenda kukola ola marukazi bagigulawo ddakale nga yatafeeri naye kati bataddemu ka branch yako shaka yataddemu branch y'enjiri. Masaka nyini yo doktori nebimbuzabuza talaba kimuganda kuteekawo marukazi ya bayibuli kale mujja kalaba ku mikutu gyammwe. Kale barakallahu fikum. Essala y'omukweyesa nga musajja eba ntuufu naye Allah tagikkiriza. Dwaki okusinziira ku bwino nze nga ndaba totabanya magezi go okusinziira ku bwino aluwa omuwulidde. Ate essala y'omukyala atakweyesa ekibuuzo nkiwulidde nnyo ne mu ddalasa yaffe eno sigenda kwogera ku swala ye okuggyako omugamba nti akweyesenga okuggyako ng'ali mu nnyumba ye naye bw'aba kamanya nti afuluma awakaawe ne waba agenda kwaligula nnyanya akweyese yeebikirira akweyese. Ate swala agisaale nga akweyesa bw'atakweyesa era mulwetya sigenda kukyogerako. Ey'omukyala atakweyesa sigenda kugyogerako. Wabula bwina nsemberera andaga nti akweyesenga nga hadithi ya Ummu Salama. Kati hadithi ya Ummu Salama mpanvuko kale mbaka ali ayogera ku bubi bw'okukweyesa nayogera ebigambo binene nnyo kukweyesa. Kati Ummu Salama nambuuza nti fama baalu niswa ate abakyala bakole batya? Namuga nti falyarkhina dhiraa namuga nti idhan tanqashifu aqdamuhun namuga nti falyarkhina dhiraan wala yazidna falyarkhina shibran namuga nti idhan tanqashifu aqdamuhun namuga nti falyarkhina dhiraan wala yazidna. Kale hadithi gyesivuunudde ng'eraga nti abasajja bazikendeeze ate abakyala bakweyese. Naye oba okunyonyola kwe nnawulirako naye nga sinnakuzuula mu bitabo nti omukyala waba akyasaala ng'ali yekka oba nga waka tewali bantu bamuzira kuwasa tekimuganda ebigere ne bwe birabika. Ensomesa eyo nagiwulirako naye nga sinnakirabako mu bitabo kati Allah yasinga okumanya. Yensonga lwaki gambye essala y'omukweyesa omukyala sigenda gyogerako naye nga zekyemmatira nakyo ne bw'aba ali yekka ng'ali mu ssala akweyese. Ku levo ki atuuke nga bw'agenda ku sujudi bw'ati nga n'ebigere tebirabika emabega ebisinziro nga tebirabika akweyese. Wallahu a'lam. Ekirala kona wakati nipulira kibadde kitya okusali ejeneza kati kakawulire kakano kembagamba yakolanga dawa
ate mu basiraamu banne obaddenga tusalawo oluvannyuma lw'okulaba nti daawa yaffe ekoola abatali basiraamu okukkiriza nga n'omubaka yanafuwa bakiyita kunafuwazibwa baginafuye mukuba nti twawulirako bawalimu abamu nga balaga nti ebibira kale netwagala nakyo tukiteeke mu puroguramu tukiteeke mu puroguramu tusobole okuyamba kale barakallahu fikum. Kakati ekinene ekiri mu ssala y'ejjeneza omubaka yakyogera sallallahu alaihi wasallam, era misomo gyentegesa okutankuula mu maaso awe insha Allah nga tugukizza gino negomba nnyo tufune ku misomo nga mitongole nga giri ku nsonga y'ejjeneza. Ahkamul maqabir twogereko ne kulimbo, twogere basalira batya omufu, simanyi mpulira amateeka agafugawo wonna awo inshallah tuligiraba. Naye ng'ekinyusa ekiri mu ssala y'omufu mbaka yakyogera, yaga nti akhlisu lahu min adduai, mumwawulize edduwa, mumweye ku dduwa nga special ye, nga musabira ye, akhlisu lahu min adduai. Ate nga amateeka agafuga okusaba Allah n'ayanukula ge tusanga mu hadithi gye nkusomedde, hadithi yani hadithi ya Muslim. Ekikulu sima nti okozesa Olwarabu lizito nnyo era okaabye nnyo. Ekikulu oli mubaddu abwewera haramu, weewala haramu mu byolya n'ebyonya ne byambala, tewewala haramu. Mbaka yaga nti fa anna yustajabu la, kati oyo Allah n'amwanukula atya? Kale ne kibanga ekikubirizibwa tubeere bakisa, yimira ku ssala y'ejjeneza mu mbeera gy'oyagala nawe banno bayimirire ku yiyo. Nze bwenti bwe neegomba babe nga bende ku jeneza yange nga balya halaali ate nga banywa halaali ate engoye zaabwe nga nsiraamu, feesi zaabwe nga nsiraamu, bansabireko Allah nti Allahumma ghfir lah, Allah omuddu ono musonyiwe, nga ebasaba byebyo nga bituufu, nga n'abasaba batuufu. Wama akaluhu haramu, n'ekyeggulo walidde embizzi, oba kale sigaana walidde ennyama ya nte, naye wabbye enzibe, aye n'onywerako bbiya, ddala obukalukalu bw'ekitumbaavu kati oyimiridde ku jeneza ya munno. Tewalidde haramu nkulaba, walidde kawunga na kikomando, onyoleddeko soda na butunda, engoye zikweya. Mbaka yatugamba nti fa inna Allaha, mazima Allah la yuhibbu yatamwa almusbilin, abakweyesa. Lwaki tobeera wa kisa? Jeneza ya munno n'ogiyimirirako nga ddala yeggwe n'omusabira. Mbasaba tukomawo olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Togere nga tugenda kwa binkutti.